Tata gebaliko? Kale nyawo naye gebale. Kale nze Jessica. Wanje? Yenze Jessica. Gomaze banga ngoononye simu ye. Yenze. Ngogulidde abantu bonna ab'okukyalo obabuza simu yange ntuuse nkwereetera. Ekibyoyogera nga mukazi wange ali wano oli musiro. Ono obudde mukyalawo. Maama, kimanyi kati omwami wankwana naye tofaayo nzikiriza. Anna. Nzikiriza toweraliikirira. Eteweesoza taata lwakuba tekijja kugiraawo kuliko obukwakuliza. So kiki kikulese wano? Anti kyekyo kyenze mu kifo ky'essimu nze kennyini nze neerese lwakuba njagala omanye ndi mufumbo okitegedde saawa 8 ogwekiro tokuba kunnya kuba abatannaba kudda kibyoyogera gwe nga mukazi wange akuwulira. Muveeko maama n'ekirala akakakubalizo ke kasooka akokubiri wano tojja kutuulangawo ojja kutuula eri mabega. Wange maama Owulidde gwe simu wamanya kye nali njinoonyeza. Sekitaaga ati kati nze nzize ekirala ndabye ono omukazi saga akuddamu kulaba mulala ekirala mbadde nga nina abaana ab'omusajja oli naye tabalabirira ogenda kunnyambako balabirira njagala nnyo n'ekirala okundaga mu bantu. Jessica wange wuyo n'ensituka gwe nga toli esimu ogiyina waawo? Esimu njina naye kati ate ennamba ogyetaaza ati kale yino kale gwe oba oteekamu ennamba yo. Naye ono mukazi musiru eno simu ki? Simu ki? Ayitero P55T. Kyekyo kye nali njagaza nga njagala kumanya kika ky'ekisimu kubanga essimu eno bagiwaanye ku kyalo buli akulabako awaana simu yo era bulijjo neebuuza omukazi kyoyo ayina simu kinsaba bamundageko njirabeko nange gye mbangulya mukyala wange mami eno ojja jjagala ejja kukola kati ku biki bikwata ekisimu kyo naawe kwata essimu genda kwegamba buli kyolowooza njagala kukwana. God have mercy upon us. Genda.